Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Tukkirize ffenna tugaane mu Nyanzi si munnabyabufuzi. Chairman Nyanzi mulekerawo katemba wammwe. Tosobola kuŋŋamba nti mutabani wo byakola tobimanyi. Yalema okukuuga omwana we ate nakunga mufe iti ekyokunenyezebwa kyonna nga tetunanenya na mwana. In fact sinatuukana ku kibuzo kyogenda kumbuuza nga tetunanenya na mwana tulina kusooka kunenya taata nti famire ye kulemewe etya okukyusa kubanga okusigala ng'osirise si musango naddala ku nsonga ng'eyo gy'okyekenneenya kati laba bw'oyokya n'ojja n'ovumirira mutabaniwo gwoweredde mpaka ku university okubanga apozinze mu kifaananyi ne gavumenti oba ne president akutulugunya omunnayuganda omubazeera omugunjufu n'akubuuza olema otya okutereeza famire yo neetuuka okubanga mu famire tulinamu ababeera ne president abawakanya ebirowoozo byo nga bali ne president gw'oyagala okuggyako ate n'oyagala otulage nti kati gwa mu pate gye tuwagira yegwe Ssabakunzi nga ne mu famire omwe nnyini mutabaniwo akulemye okukyusa okubeera nga awagira gavumenti yo gy'oyagala okuleeta. Museveni aludde nnyo mu bukulembeze bannanga awummule ekyo tujja kigaana ebyo byonna byonna tebyandibaddewo ng'omuntu owummudde mirembe. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. njagala obeera nga mbalamusako gyonna gye mugenda maaso n'okutuusaako engalo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye musinzirira okubeera nno nga mutwegese agengege kansubire banywanyi enkuyegezi kyabakubira enduulu ate era nga muli eyo ennyanja tugamba nti eradde buladde nnyo nnyini ddala mu bitundu byeyo gye muwangaalira. yenze ddeni ku Beyond the Newsroom koteeka MC Mayor Live era baali bamanyi next edition bambi ebintu we bityo byagenda nenkolo bagamba yafa nenkolo mukutu abantu gwe bettanidde by the way abantu ba subscribers abantu bampadde views abantu balaba video bangamba kati okuba views emitwalo 2 nga kuliko 0 yaka sente nkafunye. Congratulations. Wano mu kamera wetutudde wetuli essaawa eno njokya era bw'oba tonjokyeza sheekomye wano ebyange biva ku account bali mu bitereza naye mukama katonda wange okubeera n'abagagga nga mmere bali mu bitereza ogamba otya sina tabo kyekiro Muzeyi Ali. Yes, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abaisiramu n'emikwano gyaffe abayinzikiriza endala mbalamusizaako nnyo mu linnya lya mukama waffe mwebale kubanga mugoberera naye nno ojja kunsasula ogw'okujjukiza eddiini gye wayingireko. aisho njikujjukiza naye nalabye kyaliwo Chairman Nyanzi nga aviriddeyo mutabani we naye nga tetunnagendayo eyo soko mara okumbuliza ku mukyala Sylvia Autopatse omukyala Sylvia Autopatse wakiseka mugarange kutumiddeko nnyo webali kubanga kwoli mugene muwagire abane spare parts ennungi eza buli kika kya mmotoka muganda wange oyo baba wange nkwagala nnyo kansuubire mu bintu byakyasinza okunkolera n'ensiima we kuba nti yakwata ekiro kiramba n'akunyweza ewantu awa n'osobola okugenda misinde gya kabaka toddukanga buli lwozaalibwa n'omuntu omulungi oba buli lwokola emikwano ekitweta mu Kampala omanyi si buli muganda wo nti olina kubanga wazaalibwa naye oba maama wo bakitaawo kati ono Sylvia Autopats yanjagala in fact twakwatagana mu nsonga za haji n'okutuusa olwaleero yafuuka muganda wange famire ye mmanyi bawe tubeera ffenna era ndowooza n'emisinde by the way naye emisinde nali nafunye edda kabugondi bukitse nali nabufunye edda nali nabufunye edda saagala newaana ennyo wabula yankubamu vibe sente omugagga yenna nga bw'abeera omugagga tabulwako mulebesi neggwe wannemu okulebeeta linda awo tewajja kukola muli basajja bakulu mulina ebirevu omusajja ayinza olowooza okwana mukazi we n'aleka gwajjuza
aizo rozo okwana mukazi we binyana okay atera tugenda masiro okubaga tongera okubala msako banywanyi njagala okusaba n'obwombefu obw'ekikecha waggulu video soko jempele like bw'ojiwa like ojaba onkoze bulungi nnyo nyini dala ate gwe natana subscribinga ku mukutu guno nga gwe mulundi ogusoso okubeera nga otulaba njagala okusaba ogende maaso n'okunyiga mu kagambo subscribe bw'omala onyiga mu kagambo subscribe onyige mu kaddo kajje mu personalize okase mu all omatira omukyalo oyo anyumira nnyo naye wetutuukidde olwaleero olunaku lwajjo waliyo ebifaananyi byafulumye ne bisaturatinga all over the internet ne bu video obumu nga president Museveni bwayakyaddeko ku university y'e Makerere yasinkanye Guilty president ne beekubyamu ekifaananyi ne ruling cabinet yonna ya university n'ekifaananyi ekyasinze okutambula kyekya Guilty president kubanga mwana wa chairman Nyanzi Ssabakunzi wa NUP omukulu owakunga Uganda era abantu ne batandika okugamba Nyanzi yalemererwa okukunga omwana we n'akunga mufe mugenzo okukya akali atayinenge gyotandiseba akanyumidde mu byonna yalema okukunga omwana we ate n'akunga mufe iti ekyokunenyezebwa kyonna nga tetunanenya na mwana infact sinatuukana ku kibuzo kyogenda kumbuuza nga tetunanenya na mwana tulina kusooka kunenya taata nti famire yeekulemewa etya okukyusa nojookyuse n'oyagala ssebo mbojookyuse abalala infact ojja otya mu kamera onenye mutabaniiwe omunenyeze na mu kamera n'otaswala omwana gw'otuuse okuweerera n'atuuka okujeemera okutuuka okuba nga ali mu bifaananyi ne gavumenti gy'olwanyisa Meya sebo chairman Nyanzi avuddeyo ng'emitaafu gimwesibye mu kyenyi n'agamba nti omwana n'amugamba gwe mutabani wange kiwakoze kikyamu vaayo weetondere ensi bwe kiba kisoboka ng'ekifo ky'olimu kye kikutadde ku pressure eyo resigninga obiveeko oyo omusajja eyampamba n'antulugunya ye yatulugunya taatawo Kyagulanyi kata amutte yakutte baganda bo byonna ayina omusaayi gwa bannayuganda mu ngalo ze omusajja alidda te mwana wange tewandikoze kintu kifaanana bwe kityo first of all abannayuganda kye baagala okumanya n'okubeera nga tubatangalizaamu ku kadde kanene njagala emirira mu perspectives bbiri ez'ekikolwa Nyanzi kye yakoze nga ye ekyokuvayo najja n'ennyo omwana mu bantu then n'ekyomwana nga ye Guilty president kubanga mu bukulembeze bwe tulondebwa tugenda maaso n'okulondebwa nga tutaddewo ebyobufuzi period y'ebyobufuzi bweggwako tuba tugenze mu leadership ey'okuweereza bannansi ngono ye mukulembeze w'eggwanga nga mukyala we ye minister of education yabadde omwana agaanibwa kati okubeera ne president Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa kubanga tetugamba nti president w'abantu ye his excellence the ghetto gladiator Bobi Wine awo wenyini okusookera ddala kyegyasooka etegere bannayuganda kano bajja nakantemeramu tukkirize ffenna tugaane mu Nyanzi si munnabyabufuzi kankikuddiremu Nyanzi si munnabyabufuzi ate talinaamu wadde elementi ya political art nkiddamu Nyanzi si munnabyabufuzi talina na political art atambuliramu nekyetwandiise political tongue oba olulimi lw'ebyobufuzi olulimi lw'ebyobufuzi lwe lutya olulimi lw'ebyobufuzi lulimwa Museveni olulimi lwakozesa lwa bannabyabufuzi Bobi Wine omulabira nti munnabyabufuzi in fact kankubuulire ne kino tulina n'abantu abeesimbyewo ng'ekyamazima si bannabyabufuzi nga ne bwoba omutunuulidde talinaamu elementi ya byabufuzi ya politics okugeza nze nalaba gundi tumukunde Jono Tumukunde nga atalina atiwa politics you like it or not wabula is just a businessman or is a general alina sente ze alowooza nti owaaye nja kukozesa the influence I have with money okuntuuza mu kifo mbeere president okategedde akantu ako the same applies to chairman Nyanzi he's a businessman ali mu family evuddemu political leader ow'amaanyi alowooza nti oba oliawo byonna ebyagaana wadde nagezaagezaako kati nyiza okulandirako ono kubanga chairman Nyanzi byebyobufuzi yabibeeramu kodda naye kye tulina okwerabira nti Bobi Wine abadde mu politics for so long
ne wankubadde abadde tali mu active politics ono w'okwesimbawo tinebo otunulira musically. Yes. Bobi Wine abadde mu byobufuzi okumala banga pamvu even okusinga ne chairman Nyanzi. Yadde mukulu. Nyanzi yasabedda kadi z'emu yesonga muna. But wetwogera ku politics wetwogera music wa Bobi Wine. Onebwe nyimba lwa kunonya kamere years back even nga chairman Nyanzi tanabana kujja mu byabufuzi kutandika active politics ono golaba ngali mu kusaba cards. Tegeza Bobi Wine abadde politician ngaayitira mu bubaka obw'ennyimba. You can be a politician in a different ways. Osobola okubeera politician ng'oli munnamawulire presenting programs za politics. Ekyo kikufuula okubeera munnabyabufuzi omukenkufu. Osobola okubeera analytical mu politics. Ekyo kikuleetera okubeera expert mu byobufuzi kubanga obigoberera. Osobola okubeera political blogger. Ekyo kikuleetera okubeera munnabyabufuzi era abigoberera ennyo. Osobola okubeera omuntu munnabyabufuzi agenda ne yeesimbawo era n'ogenda mu parties mu byobufuzi bye political parties. Ekyo kikuleetera okubeera munnabyabufuzi. Even if oli mu office what oli mu office you can be also a politician by all means. Tuyina n'enkola yaffe osobola okubeera munnabyabufuzi olw'embeera gy'owangaaliramu ekunyigiriza n'ekubeera munnabyabufuzi. Ntegerekese bulungi. So chairman Nyanzi olwaleero nkireese nga njagala kuddayo mu kiri. Chairman Nyanzi okukondeminga ze talikide ku chairman Nyanzi okukondeminga mutabani we kiyakoze kimaze okundaga nti chairman Nyanzi si munnabyabufuzi era talina ate wa politics. Singa gwe Nyanzi obadde okola kimu mbuuza nti lwaki manyi bino mbiri bafalinga ku chairman Nyanzi speeches zazaakola yagenda kusanyuka wano nga bamukutte wano nga bakamala okumuta nga bamukyaziza n'agamba bambuuzizza abaana n'abawayo politician omubazi w'ebitabo mulungi nga ddala bakubalidde bulungi ng'oli mubazi. Eyo si statement gy'olina okukola mu kaseera ng'abaana bali mu kukwatibwa beebuuza ani abawaayo ng'olwedde n'abaana bamaze n'okuteekawo eggaali yaabwe be bamaze okusiiga ekifaananyi nti be babawaayo. Kati ate gwe chairman Nyanzi ennaku 2 ne bakukyaza ku mukutu ku National TV n'ogamba nti nze nawaddeyo listi nga bafuutu soja bamaze okuteekawo akabondo kaabwe ke bamaze n'okusiiga ekifaananyi nti yemmwe mutuwaayo. Chairman Nyanzi nojja n'obiyuwamu amazzi. Awo Nyanzi we yatandikira okubanga ayokyeza ddala. Ntegeka bulungi. Olwaleero akomyewo ku ssaawa gye tubadde tumusuubirira nti owaayi toyina kuvaayo ku sipiidi eno oyina okubala kubanga okusigala ng'osirise si musango. Naddala ku nsonga ng'eyo gy'okyekenneenya. Kati laba bw'oyokya nojja n'ovumirira mutabaniiwo gwoweredde mpaka ku university okubanga apozinze mu kifaananyi ne government oba ne president akutulugunya omunnayuganda omubazeera omugunjufu n'akubuuza olema otya okutereeza famire yo neetuuka okubanga mu famire tulinamu ababeera ne president abawakanya ebirowoozo byo nga bali ne president gw'oyagala okuggyako ate n'oyagala otulage nti kati gwa mu pate gye tuwagira yegwe Ssabakunzi nga ne mu famire omwe nnyini mutabaniiwo akulemye okukyusa okubeera nga awagira government yo gy'oyagala okuleeta. Okategerekese bulungi. Kitegeeza nti nga bw'okwata mutabaniiwo ensobi gye yeekutte okuba nti aline mutabaniiwo nga bw'omukwata ensobi okuba nga yeekubiza ekifaananyi ne president naye ate gwe tukunenya nnyo okubanga olagajjalidde omwana okubanga atembeeta gavumenti gwe gy'ogamba ekutulugunya emyaka gyonna gy'omaze ne mutabaniiwo n'akulema okuliisa enjiri. Chairman Nyanzi yalemererwa okubeera nga abuulira mutabani we ebibi bya gavumenti eno byemutuusizzaako ebyokumuwamba ebyowamba nephew we byonna byekoze bannayuganda ng'omwana yetabiraba agamba nkyalinawo morale esobola n'oyimira President Museveni. Ekyokubiri kitegeeza nti Nyanzi takoze kimala. Ekyokubiri n'abazadde mwenna abali eno mukirabe mukiyigireko nti tuyige okubuulira abaana naddala abakuzeekuzeemu engeri gye tufunamu ssente tubalage tubatwaleko ne ku mirimu. Kyowaaye mwana wange nkola bwe nti ssente zaffe tuzijja wano tustruggolinze bwe tuti abaana mubakuliza mu green pasture kubanga mwe mufunye ssente abaana mukajja banyumiza nnaku bo tebagimanyi. Kati mutabani wa chairman Nyanzi ogenda kuŋŋamba alabye ennaku ki if I am to ask gwali mukunenya mutabani wa chairman Nyanzi taata alabye embeera ki omutabani alabye embeera ki ng'omwana akulidde mu green pasture omugaati guliko blue band
omwana atuse n'okubeera nga munnabyabufuzi omukukutivu okutuuka okulya obwa guild president si kintu kyangu from nowhere okuva ekatabusole waffe Sembabule gye banzaala bufuke guild president. Meya awo wennyini omwana ono baali bamubuuza ku ngeri gye yali yetegekeddemu akalulu ka guild president nga yali akategekeddewo miliyoni 10 ameka ng'ekibiina we kinaamuwa asuubirayo miliyoni endala 2 kwekola bajeti ye miliyoni 6 kati omuyaye w'ekatabusole waffe ojjewa miliyoni 4 ojjo myonzaana ewammwe kitaawe ennyumba eri mu kumugwira ng'ofuna myonzaana ezikweta ku bwa guild president kitegeeza ti mutabani wa Nyanzi those are so called planned kids you like it or not kati kyetulina okusooka okuba nga tetunnanenya mutabani obulamu bwakulidde bumuleetera okuwakanya gavumenti waliwo atakategedde leka nkakuddiremu katono nnyo bakategeere bulungi mutabani wa chairman Nyanzi obulamu bwakuliddemu bumuleetera okuba nga awakanya gavumenti eriko nga tetunnaba munenya alabye ennaku ki ekyo kibuuzo ntegerekese bulungi alabye ennaku ki azeeko wano ng'oggyeko wano tumulabidde wa omulabyeko mu activations ki ez'enkyukakyuka oba eziraga nti agala enkyukakyuka ntegerekese bulungi kati tujja kunenya abaana nti munnange nga tunenya wabwere yali mu comfortable zone ng'omunyumiza kitaawe baamuwamba gw'alabako posita ebanja kitaawe ng'eva wa mutabani anti gwe wagirabako mbuuzaamu kale nedda kwegamba ffe tumanyi nnyo chairman Nyanzi okusinga mutabaniiwe ako nako kakulu munange gavumenti yawamba kitaawo ate gwe weekubye ekifaananyi olinga ayagala okulaga abantu nti Nyanzi nno n'ebyokwewamba binnalayika yeyewa nedda nze ekyo si kyenjogera naye pointi yange ebuuza nti kati ffe sseba abali eri tumanyi nnyo era tulumirirwa nnyo famire ya chairman Nyanzi okwenkanankana mutabaniiwe kati meya obukyamu bwa Nyanzi okuvaayo okondeminga ekikolwa mutabani we kye yakoze bwe buli luddawa chairman Nyanzi ky'obadde olina okukola obadde olina kusirika busirisi ngate ye gwe bakomerera obadde olina kusirika busirisi bagamba azaala ekibi akiwongerera abaganda bennyini bagamba owuwo bwe gumusinga ogumusalira oliwa buli kati omwana yakoze musango ki ekyokubiri mutabani wa chairman Nyanzi abakubanga yagenze mu state house ekifaananyi kirabika nti yabadde mu state house it is a different case naddala kuba ate nakyo si kibi naye nzira kuba n'abawakanya gavumenti mu politics ayinza okuba nga yakozeemu kikyamu naye president chief in command yagenze ku university okulambula emirimu egikolebwa mu gavumenti mu university ya gavumenti ekulemberwa mwami Yoweri Kaguta Museveni ekyokubiri njaga kubuuza abantu baffe ekitulonze abakulembeze kwe kugenda okutukiikirira n'otusakira mu gavumenti which gavumenti olwaleero ekulemberwa mwami Yoweri Kaguta Museveni takategedde tulonda ababaka ba parliament tulonda aba guild president okugenda okutukiikirira n'okutusakira okutusakira mu gavumenti olwaleero ekulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni head of state olwaleero chief in command bamuyita Yoweri Kaguta Museveni yabadde ku university Makerere ng'ali mu kulaba abakulembeze ba university eyo nga mwe muli ne guild president mutabani wa chairman Nyanzi omufunze Churchill tainanso byonna gye yakoze kupozinga mu kifaananyi how do we differentiate kati kambuuzemu katono nnyo gw'obadde kati hambuuza ki mbuuza kino obadde oyagala akiikirire ki omwana lwaki teyalwaddewo kwolwo n'atajja kakati olwo kati university abalonzi bye bamulonda singa binaaba tebikoleddwa ogenda abisaka ku kitebe kya National Unity Platform abisaka ku FDC abisaka mu gavumenti olwaleero agikulembera ye mwami Yoweri Kaguta Museveni ye chief in command ye head of state yensonga lwaki abakaba parliament olwaleero bali mu parliament ng'olwaleero agikubiriza bamuyita Amongi omumyuka we yetayebwa bonna bava mu political party a ruling party eya NRM lwaki ababaka opposition lwaki tebava mu parliament ne bakola parliament eyaabwe nabo ne batukakasa nti balina oludda olwabwe ne basakamu olutali ludda luno lwa gavumenti ekulemberwa mwami Museveni omeye batekyawa buli parliament oba ebatekyali gavumenti yonna ebaka agiwakanya okategedde bulungi by the way lwaki lwaki twawula nnyo emirimu gya gavumenti oba emirimu gy'omuntu oba omubaka gy'alina okubeera ng'akola bwe tutunulira opposition its main role to keep the government in check
kakati lwaki tubeera tu criticizinga nnyo embeera ebeeriwo kubanga omukulembeze w'eggwanga bwe yagenda Lutamaguzi akiikirira wasaidiza Nakaseke nalaba Kongo omukolo ogumu nga Lutamaguzi agukola ki nga kwali ku mukolo president kwe yali agenzeko mu parliament ku lwa budget opposition bafuluma parliament so ng'ogamba omwana talina buzibu mbuuzaamu singa olwaleero omubaka president agenda mu district ng'omuntu agikulembera wa opposition nti kyogamba tagenda kubeera ku mukolo ogwo president kubanga akyadde tuleke kuwuddisa bannayuganda kubalowoozesa nti buli kimu kyonna nti kwegaba tolinawo okwolaganira na Museveni teyeewalika kati kankubulire Museveni teyeewalika omanyi lwaki teyeewalika nga olinga omuntu wa Museveni yennyini no njagala tusomese bannayuganda balonde naye nga bagoberera ng'ate bayiga meya wowe tuyinza okwawulira obukulembeze bw'amasomero mu bukulembeze bwa gavumenti eyawakati oba politics wali wakati kyotalina kwerabira amasomero those are institutions eziri under government ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni universities naddala Makerere University gye tumanyi nti it is national university olwaliro gye twogerako ya government which government NRM government tuli fenna naye nga yaliwo ne ku mulembe gw'abalala tuli fenna but at the moment which what government NRM ajikure era nga olwaliro buli kimu ekyetaagisa in that government kiva in which government NRM obukulembeze bwonna guild president is paid neera nga asasulwa bayizi nkiddamu is paid kusomero ku sente za university so za government njagala nkikuddemu from tudotegeera uliriza meya asasulwa naye ku sente za university so za government njagala otegeere kino kyenjagala otegeere ayimirizaawo obukulembeze bwa university it is the government meya nkubuzeeyo ekibuuzo university ki etasasula guild fee tewali why do they pay guild fee but eno ya government anti yadde eno tuli mu kulembeze bwa government nze nasomera amasomero ga government how much does a government pay a university guild president nze sizimanyi njazikolako research do you have any knowledge nti universities zisasula ba guild president nti buli muyizi every student at the university pays guild fee kisoboka okuba kyoga nti gavumenti erina kyeteekamu ebiteekamu on behalf of the university but not on behalf of the guild president kategedde bulungi on behalf of the environment kijjakoleramu guild president eya university ebyo nebimukwatako bili in bracket ya mu university uliriza oyagala kukwata uliriza kati uliriza oyina meyo manyi kati water the guild president yesawe omufuddenga chancellor like vice chancellor something like that onchazizanga munnamawulire oba onchazizza nkuwe analysis byonna omanyize ulya kyenjagala kugambye bw'oba onkyaze kinjagaza abantu abankyaza wonna wenkyala njagala okole ekikyo okumoderatinga program kati bw'oba wankyazizza nga nekibagamba ne bamegatoni nze njagala onkyaze nga ogugwo gwakubiriza program naye ate nga tolina kusliding one side leka nfukemu nga president sigwa olina okuŋŋamba okubeera neutral okategedde bulungi leka nkubulire njagala kubuuza ekibuuzo give out analysis about guild president nawe katamwe presenter analysis wait what is a guild president what is a guild president puliriza oyagala kumanya definition omukulembeze w'abayizi asasulwani asasulwa university ku fee eziweebwa abayizi reason being every student is entitled to pay guild fee uliriza akolera mu environment ki gyakoleramu environment ye university kyovula bali mu bracket ye which government eri under which government a university it's not under the government but it's under the Ministry of Education and the Ministry of Education is under the government checho uliriza checho kakati meya omwana tudde ku mulama tudde ku kirala okiriza
okiriza tudde ku kiddakaawo njagala wakitinge professionally kyekyo kola kyoteekeddwa okukola mbuuze ekibuuzo ekirala kubuuza ekibuuzo ekirala onyumiddwa kale mubalegera maaso n'okubaga mukyatugoberera tuliko beyond the news kwoteka MC Mayor live ono mulalu wange yenjampola Mayor essawa y'olwaleero singa gwe abadde Churchill kiki wabadde olina okukola Churchill kye yakoze kye kyabadde kiteekeddwa okukolebwa ye ng'omukulembeze president chief in command ekyo saagala nkisazeemu nakisazaamu head of state akulembera ebitongole byonna ebya gavumenti yakyadde tugeze kubanga president asobola kugwa bugwe essomero liteekeddwa okuba lyayise ne ligamba president agenda kukyalako wano era bwalabye ekifaananyi nga bonna nga bwokyogedde nga staafu yonna ey'obukulembeze bwe nga bukola ki nga naye waali so wandyagadde musajja wattu oba gwatulaba gwali mu kuvuma omuvubuka ono wandyagadde ye nga ye ayina buyinza ki obumugaana obusazi kubanga bw'ogaana okubeerawo katononyedde nikyo olina otegeera bw'ogaana okubeerawo kitegeeza ne bayizi banno olina okubagaana bakole ki obutabaawo okategere busubi nti omukulembeze okiikirira bantu si bwe kiri naye kitegeeza okugaana kino kitegeeza mulina okuba nga mwagriwinze mwenna n'abo b'okiikirira singa ogaana okubeerawo abayizi banno ne babeerawo kati bani bo b'okiikirira kale ngeza bugeza good president oganya okubeerawo tabaddewo olugambye asijja kubeerawo nze sikolagana naye ate bayizi banno bo ne babeerawo ne wabeerawo vice kati bani bo b'okiikirira okategedde kale kangeza olukiiko lwonna luganye bugeza mu bufunzi yes oba tulina b'okulembera because b'okiikirira b'otwalira ebirowoozo bo bakulaze we have no problem with meeting president kakati Mayor okusinziira ku kifaananyi kinene ekitambula nga babloga b'NRM bakitambuza tusubire nti ab'NRM basiko walinze bafunye point kwe bakubira kati nkwagadde waliwo abantu kyemulina okutegeera bibiri waliwo akannamujinga akayingidde mu ensonga teyabadde nnene ba NRM bloggers bakozeseza disadvantage okulaga nti ono mutabani wa chairman Nyanzi ali mu kifaananyi ne ba exaggerating akasonga akabadde akatono kyovula bakati efuuse national issue eri mu kudiscussingibwako kyovula abantu nawa wakanya government ya M7 ogenda kunziko ogudde mu katego kano nga bakakozesa abakakozeseza bo babadde balina bigenderwa byabwe okategedde tulowooza ekintu kino kyabadde kitegeke yo mutabana enzoba yagenze mu bya nnomo we mu bintu ebiri nnomo okategedde then kanko ekyokulabirako tusobola okubeera olwaliro nga mulina olukiiko lubatwala nga oba ba YouTubers wano tugeze ne mulonda president wamu gwe n'otakkaanya naye si bwe kiri ne mugenda ku mukolo oguyitiddwako president wamu nga naawe kwoli omukolo ogwo oguvaako oguma wafunye kaadi eyo yekuyita nga ddeni owa beyond the newsroom okategere bulungi naye ate eno yafunye kaadi emuyita nga president w'aba YouTubers kati ogwo omukolo oguvaako mbukubanga oyita okolagana naye ogenza okutuuka nga akatebe kebakutaddeko ne president wogwo okola ki kwatudde nejjukira gwe mutebukkaanya naye wakoze eki watudde akatebe ako tokatuulamu mbukubanga ono temukolagana katate musi n'agenda akasudiyamu president w'aba YouTuber waali wano naye nga gwokimanyi tewamulonda era mwetemamu n'ekiwayi kati kyekiriwo mu gavumenti yaffe olwaleero Mayor omwana ono njagala tutunulira ensonga eno mu views ez'enjawulo omwana ono mugenda okusaba kaadi y'ekibiina kya NUP nga yeesimbawo teyayitamu era munne yamusinga okusinziira ku ebyo NUP byali egoberera n'agamba mpakanyiza ebivudde mu kukola ki mu kulonda mu kugaba kaadi najja nga independent n'awangula akalulu why would someone pin NUP at this time ng'omwana okoze ekintu ng'ekyo nga ye wa independent atagira na ku kaadi ya kibiina in fact kyetulina mu kwebuuza kye nagambye nti aba NUP si be batambuza ekintu kino era ojja kusanga ab'NRM bebakola ki be bakitambuza because omuvubuka akulaga abadde independent means n'ag'omunda galaga
Omuvubuka ono sigwe mulundi ogusoosa okuwulirwako ng'alabika okuba nti atembeeta enyalemu. Ayina ne lweyagalagako nti ali interested mu muhoozi. Sigwe mulundi ogusoose. Ekyokubiri, he's above 18. Asobola okukyuzinga pathi ye wa naakola ki? Wayimirira. Ye bw'alabanga ekyo kye kimuyisaawo, don't blame him. Ekyokubiri, wali nabadde ase political career gwani agembwa abadde alina ekigendero kijja ku kifo kyonna wano mu Uganda. Kiri kifo kya myezi bwezi giwedde gigenda kuggwako adde mu bibi university asigale nga atambuza obulamu obula. Bw'abagaa buli muntu yenna ayirowooza kujja kwesimbawo. Okategera kantu ako. Ye yakyuzinze kyekyo. Ate nekyokubiri nsagana ku muvubuka ono kumuteeka nnyo political okuleka nga yazze mu mawulire n'atukakasa dda nti banenze ndi wa NRM muntu oba ndi wa NUP. At the moment sirabawo nsonga gye yakuzya pozire ekifaananyi na president Kigwe. Kubanga ne president waffe Saida Mukyagula n'ekifaananyi ng'ali ne gundi ne Museveni ng'era amushekinga mu ngalo kikino. Kimwagala tutugire ensonga ezimu tuzisuleko busuzi. Ngali naye. Sina kyadda nga MP. Waliwo ababaka abawera ono si gundi. Oshegere kintu ekyo? Kito. Kati naffe tugambe nti kyali kibi. Gwe walabe engalo yazimuma. So kiraga ki? Si kibi buladi. Mayor, tugambe nti politics watuusayo nonese. Naye ate nakyo oyinza obutabanenya nnyo abantu okubanga boononese. Museveni aludde nnyo mu bukulembeze. Bannanga awummule. Ekyo kyo tukijja kigaana. Ebyo byonna byonna tebyandibaddewo ng'omuntu owummudde mirembe. Agize nnyo. Yes. Tetujja kusukkawo wano. Balungi abagenda maaso mutulaba mutukkirize tubasiibule n'okubajjukiza nti banywanyi musubscribinge ku mukutu kuno kwoli ate munange bw'oba omaze osubscribinga sharing akole munnalaba vidiyo eno mmeya siibula bannayuganda. Museveni awummule pulezidenti waffe omulungi weebale kukulembera by'okulembeddeko. Mubeere bulungi mweraba. Wummula. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.